Okyalaba okwanjula n'embaga. Njagala ombuulize ku bantu abo ate njagala okukutegeeza nti baatambudde n'omubedde Rebeka alitwala kaddaaka alinapo tali yenka waliwo ne Honourable Minister Namuganza mukulu tosunanya kusumulula mukulu tosunanya obanga okuba nti olina oyo mukulu katudde wasenga katusooke eno mwanyinanze omulungi ndowooza ebiti ebyo biwulidde kati sooka obalamuseeko kale senga maama njagala ombuulire kyamazima agatakambaga abantu abo bazze ne batulamusaako ng'empisa yaffe weeri bazzukulu ba Gahunga tuleeta ku baana ab'obulenzi n'ab'obuwala ne babulamusaako era ng'empisa weeri nti omuganda omulungi woonoomulabira mukwaniriza nannamusa tubaaniriza era tubalamusizza bulungi njagala ombuulire abantu abo abazze obamanyi abange tukube engalo kati njagala nkolere kino bw'obanga ddala obamanyi bonna abo bali abantu abasukka mu 300 bonna obamanyi oba bonna bagenyi bange mbuulira saagala kuluyisaayo njagala ogende osiike otambule mpola ng'ennangaze ento ondokolereyo oyo omugwe gw'ogambye nti gw'omanyi obulungi omundeetera ate nange mukubeko ebirozo abange nteesezza bubi munkubire engalo nno badigide abange tongere engalo wulira 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 Shirisaze kuba kumpi wano wangi Onoluwe olutitimya olufuka lubenga lukutte lubiringuka kandi naawe mubisenge by'omutima kumwe bantereke byange sansiro nzigulire ebikutefunga bwoli wenjagala obere bulijjo munaye nange tuyita yonatwala aluma wimba
njagala okubuulira bino ibaba ontiisatiisa metiri kutiisa bazzukulu bagabo nga njagala tuzikuba ezisinge ku z'abaana abo kuba ffe tubasinga naye mukulu ku luno batusinze naye waliwo ensonga ensonga eriwa ate twalidde kaki temunnalya abange twongere engalo bazzukulu bagamunga wulira engero olulenzi bwe lwekoza nyinanze byonna mbiwulidde naye njagala ondokolera ekintu eki bw'abanga ddala ye yabajja ku kisaawe n'abalinyisa ennyonyi eyali ebalese ebintu ebyo yali abikola ku lwani abange tukube engalo ez'amaanyi bw'obanga nno bwotyo bw'oteesezza awo saagala olwewo bw'obanga oyina ekyenjawulo ky'oyinza omuwa mu budde buno kimuwe mwawule mu abo bonna bazze nabo kale senga lindako mujeeko kali akabakopolo mujeeko akabakopolo mutekeko eri ababrigadia alla olwamalinyisa madaala aloze excellent abange bazzukulu bagabunga tetukuba engalo yetesetese Delta TV ate ne hade ogambe Sharita wali abange akalulu abange tutekemu engalo suulira engalo za muwala wange Ruth
I'm going to speak English because Honourable told me you... It's okay with us too. Can I give you a hug? Oh. You look so beautiful. I'm so sorry for other people. You may fail to understand this because Honourable told me the baby is so educated. He told me you look so beautiful. He loves you so much. And he's ready to restart everything you got. So much. Kati omulala tayogere Luchina. Onowulira chumcha go. Owomukwano Ruth. Kati. Mwani nazimuze. Atumye okusiima. Twongere engala awo kuba ebyo tubiwulira kati. Muramu Ruth. Webale kuluma. Nze nga mulamu gwo. Kyendikusooka okukobera nti mukaibo muno mulimu empanda. Engeri yetukwendamu eno. Wobonanga akawala akazanda ku Honourable Walyomu simuwanika. Ogemanga eibale wata mu mpanda wakakuba. Twongere engalo. Okyalaba okwanjula n'embaga.